ddala okutambula n'ebyobulamu kuva bwe yatandika ebyobufuzi abadde kutambula naye nga mwakola omukwano ogwo omulungi wakati mu lugendo nti olunaku lweggulo neebasa essaawa zibadde 10 era nga twogera ku nsonga z'omubaka Muhammad Sefuliwa embeera gyali mu kituufu abadde wano amazeewo ebbanga naye mu kuva ewaka yantegeeza nti muganda wange okuba tesembayo erabika nga enyemeredde nemugamba nti guma era nantegeeza naye tutambuza ki nasooke embeere nga oba oli awo stabilizinga asobole okubeera tubadde n'enteekateeka ezimutwala ku Netherlands yasookera ddala okufuna obujjanjabi mu University Hospital Netherlands UMC naye tekisobose ddala okutegeeza bannakawempe North nti kitalo nnyo kitalo ddala mwebale kutuwa mukisa kubasaavinga mwebale kugumiikiriza byonna tubuliye ku bulamu bwo obusembyeyo ekikeesezo abadde atya businze kuvaawa ekiro kye ekisembyeyo olunaku olwaleero sijja kugamba nti obuzibu businze kuva wano fenna tuzimanyi nti Honorable Ssegirinya abadde n'obuzibu bw'ekibumba abadde n'ebizibu bye nga bwe mubimanyi obulamu bwe bwatandika okubeera nti oba oli awo bukyankalana ebbanga we yabeerera mu kkomera ery'emyaka oba oli awo likunukiriza ku 2 so abadde kugamba yanafuwa naye era nga bwomanyi nti omuntu alina kyakola ki kyaluubirira nga yeekaka era bwe twasembayo okwogera naye wano nga bamuleese yantegeeza nti singa Katonda aba oli awo ansobozesezza nja kusobola bulungi nnyo oba oli awo okukomawo ate nitereeza ebyo byetwakola ki byetutasobodde kutereeza mu gundi eno era ng'alina abadde n'enteekateeka nnyingi nnyo bangi babadde bamwesunga tubadde n'enteekateeka ndowooza ale next month ayogereko eri gyemuli